tukanza munafe gajiriko agitumbudde MRU TV ne Royal FM akolyo kubanga mga otegene ensonga bwezigenda maaso nga zitana muganga Uganda ze crispy kubanga tukusake ensonga ezenjanya banange bangi nnyo yakubamba nju bajja babeyanjula benyini tukubulye ensonga bwezigenda maaso mu gwanga Uganda watu mu bitundu bya Uganda ebyenjalo kubanga kwe muli nnyo mutula bamugamba nti fe MRU TV yatuonya ennaku abantu emanya agenda maaso mu gwanga Uganda wetegereze nnyo olaba nti agalimu ennyo okuta kwa minister olaba nti neera balanze bunyike nyinyi minister bakola mukuba amasasi naye waliwo ensonga zavudeko minister no mutali byabali zakola lunaku lulala naye ensonga zituzena lunaku lwaleero ensonga ndala Ebula Lyemirimu Mubavubuka erisusse mu gwanga Uganda laba tutanya nsonga tumanye lwaki avubuka bennaku zino tebalina mirimu lwaki Ebula Lyemirimu lisusse nnyo mu gwanga Uganda ate government tugambalira ya government tuganira avubuka adewe emikola ez'enjawulo sinaba development model bado simanya biki naye batutegera nako lwaleero lwaki abavubuka bennaku zino emirimu gya Ebula era tebalina mirimu ngenda kuba nyanjula bannange baba beyanjula aliga ku lwibwe lwa omukolo ono atugamba amanya ge no mulimu gwakola nga ye mu nsonga zeezo z'ebyobufuzi lenzire ku lwibwe no wali omwala asinga okunyirira mu Tesalo University then Nselione Koja Steven naye atugambe tutandikira lyo lwi tugende nyongera okulamusa abagiriko Royal FM ne Royal MRU TV ngamanya bamta Victor Aine ngani mutuze weyo Kalomatende nansana abatuze beyo bagamba ne nyumba yakasanva omwezi ofuna akasanva ofuna sebo tweberera ne tutuleyo tubereyo batubalaba nyumba yakasanva ebireetie bakama bati ojobereyo bojagira amoti mariachi bajja kwa kunyumiza embera bironje bisigoka nansa na site zeyo nansa na by the way mujiyo ke kigambo omo nansa na kigambo kyokka kyove mabeganga nansa no kibane maso nga nansa wechiri laira wechiri kala mana sobere maso nase nansana chalo nansana neyanza nyo moderator erinnya z'omubeja na Solo Maria ngazo okutanya ensonga lwaki abavubuka tebalina mirimu ate nga kampuni zisina ziranga emirimu balanga naye balanga ng'emirimu buli lunaku kale tujja kugenda wao kazi mwejiri ngokote tebalina mirimu kale kanzule wana kujja mbalamusiza nnyo amanya nze Kimuli Steven era nga nsinzira Salama eyo era nga nange nzize netabe mukubaganya ebirowoozo lwaki abavubuka bangi bali mu mbeera mbi ate nga tulina gavumenti etufuga era nga etutegekera bulungi nnyo kale bamuyita Koja Steven abangi nnyo nga bakutegeezezza kontinera so banga twanyula nsonga ezo lwaki abavubuka ennaku zino tebalina mirimu ogenda kubanga otegeera gwe munafe agiriko MRU TV Royal FM lwaki abavubuka b'ennaku zino emirimu gyabula oba tebagirina nasobola agambye wano bo muwulidde nti neera gavumenti etaddewo esibyeranga mirimu esibeegiranga naye abavubuka benyini benkyaka bebagayaavu naye olumaga tubulira ensonga ze zategese naye nze modulator saga utimwe kuba ebikonde wano njagala gwe ngamba nti gundi atuwe ensonga ze ate tumuwulirize segala fuka debate mother better than the father kandandikire omukulu Victor Aine abavubuka b'ensangi zino kuba obala population ye Uganda ate abavubuka be basinga mu obungi obanga obaze bulungi nnyo naye ate kibasinga kubanga bakaaba Ebula Lyemirimu era abavubuka bagamba nti emirimu gyo gibuze tukoze tusomye tuze ku university naye emirimu gikoze eki emirimu gibuze ate nga twanje va mu byalo eyo ngaze mu kibuga wano okufuna mirimu wena kubire simu nagamba nti Kristo manyi ndiye no ntema bikajjo nefuna kalimu era nti ya ateme bikajjo aina kalimu naye kati golino okola ki obera nansa gasota nyumba ya nusu kasamba before Victor tanatunyonyola ekyo kyoga nti abavubuka basomye omuvubuka omusanga atuse ku senior 6 asomye mulimo ki nava mu somero n'omusanga akuba kerere basomye wabasomye mulimo ki wasenya 6 abasomye asomye mulimo ki computer sebo basoma computer ye degree ya computer gale Victor tandika Steve Mveka ngako tandikide oyogedde bulungi era ensonga yange geno sookera ddala eyo kyova okwogera ko nti abavubuka bava mu byalo nakubira akasimu ndi mu kyalo nfuna yakalimu e Kampala eyo mwatunga balooze ne Kampala ffe tuli obulungi kume naffe abali mu kyalo musika binyomo Kampala
tujiro kakuba mu kyalo tubagamba abaaye mukoze mutya esebo kati nga bwogambye waliwo kye bayita abavubuka kati ennaku zino bettanidde nnyo okuva mu byalo era bwogenda mu byalo kati amayumba agasinga bakagala dda gonna gaazikaazika dda okyegera gonna gaazikaazika dda tekakyabeeramu bantu lwansonga nti abantu abalina okubeerayo nga balima ennaku zino ensangi zino abavubuka bettanira nnyo okukola ki okujja mu kibuga ne batuuka mu kibuga embeera neegana yono boosanga bakifeesi bakoze eki kati yembeera okuba nti mu luzungu twateranga okisomako edda mu primary nga bakita rural urban migration bwe twagambiranga entambula y'abantu okuva mu byalo okujja wa mu bibuga kati ennaku zino tekyali kibi era tesi kibi naye wabula wekibeeredde ekibi nti kijjeyo mani power eyali badde ebeera mu byalo eyali badde erima emmere abantu abasinga ennaku zino kitaba emmere emiyembe wagenza kukulaba n'abakyala abatunda emiyembe bano abakyala baffe bano ab'engulu omuyembe nagenza okugula omuyembe gyo juice nabaddekaawe masanafu ne parking akapiki kange kwentera ozungira mwattumu ngenda okugula omuyembe nga manyi bye ebyaffe ebyedda nezija lukumi lwange ndu musimba omukazi yantunire bwati nga maze n'okuwaata kati nasooka ayogeramu olwewe abaawe engulu nengamba kabanteme nga kikyolo gwa 13 omuyembe dodo bwe twagulanga ennusu ebitaano omuyembe wekuba ogw'13 kitegeeza enkonomi ekuze bukuzi ate ekuze bukuzi bitandisofuna vali naye ate tekirina kunyigiriza muntu wa wansi gavumenti pulezidenti waffe yakamala n'otulangirira nti tuli mu middo anti bwe tunabanga tubeera mu middo wabula nga tunyigirizibwa omuntu kakigeze omukadde agenda kwagala okulya ku muyembe mutuufu talina mukasente mutuufu kyali badde kyamagezi omuntu omukadde yalema okukola nga ensonga kyembadde kunywa nti ebintu katogeza okulaba nti singa bana bavubuka nkyali ku nsonga yange okuva nti abavubuka bavudde mu byalo bazze mu bibuga singa abavubuka bano baali mu byalo eyo nga bagezaako kuba emiyembe gyegiri ne bagezaako okukungula egyo emiyembe ne bagireeta ku kibuga singa egyo emiyembe tetukola ki ono tulaba emmotoka z'obutungulu zifubutuka Kenya emiyembe giva Kenya kati emiyembe gye tulya gya mu laboratory bino ebifarm house gye miyembe gye tulya kyogamba nti abavubuka okuva mu byalo kyekireetedde okuba nti no tuya ebintu ebiva ebweru w'eggwanga bwe kiri emirimu giba giguze kiba kitegeeza tuwadde bali ffe tetukyayina kati ate wenvayo nenkugamba ogambye mulya biki emirongoseemu tekinologi akuze bukuzi ate kati akuze bukuzi naye tugenda tukiraba nti wadde akuze embeera eyo eba eriwo nti ebyo ebintu bye bakolera mu labalo ebintu bye bakuba empiso mutuufu sibiba birungi eri obulamu bwaffe osanga naye bwenkwata guno omuyembe gwe balimira eri ekyazanga nengukwata nengulya wano omukulembeze waffe omulaba nga ali mu conference y'Abamerika eri ebungereza bwe yajevunira enanansi z'Abangereza yagamba it is something that is not very sweet very sour wabiwulira akakatambi wakalako ku TikTok nga katambula yagezaako okulaga nti wadde ebintu byabwe balya nabo babirya ne babirya lwabutaakoleki lwabutaagaane ebintu byaki nti embeera nti obwekiraba nti ebintu byonna byetulya kati bya mu laboratories tetubeerawo okweyembera nga tugezaako okuba nga tubonaaboneramu ebyo ebintu nti abantu ebintu byebalya biri unhealthy wadde bagamba wadde byebiriwo bakitegeeza tuddidde obunafu bwaffe tulemeddwa okukola tubukwasiza bali abasobola okukola batukyajinge bwe tulwala bwe tujjanjabisa eddagala lye bakola kibeeza ffe tuba tuvudde mu business abavubuka eno banywa ebiragalalagala bwe bakola ki basirwala baleme okukola embeera yonna bwe tusobako point endala kyengezaako okulaba ddala nti wano waliwo kye bayita obutasoma bwengamba nti obutasoma sitegeeza nti no abantu tebasomye manyi bwegaya ku kibutasoma abantu bagenda ne bafuna engeri gye bakifuniramu ne bagamba nti obutasoma bwe obutasoma balowooza obutasoma kyekino ekintu ngenze mu kiraasi ntudde nsomye nfunye degree oba nkoze eki wawula obutasoma si yeyo ebeera embeera obutasoma kwe kubeera ng'omuntu kigezaako mu lusungu bageza kukira ignorance ng'abantu bagezaako okwebalama okubaako ekintu ekipya kye bayiga osegera ne balemaako okuba ekintu kyekipya kye bayiga nti afunye ka chance government wawulirawo juzi yagezaako okuteekawo bino ebyokusoma by'abaana girl boy child education ebyo skilling ebyo byaliwo nalikaawo mu kikoni abaana beewandiisa bawera plumbing mu carpentry biki wabula ne ogezaako okulaba nti yadde omuntu avuddeyo nga tasomye yadde teyasomako nti asobola okubaako ekintu kyakola kyeyeekolera kati osanga nti omuvubuka abadde awo abadde ignorant aganye okubaako ekintu kyateeka mu mutwe ekibaako okubaako kino muteeka enkeera n'okukakkana nga resort nzo okukola ebintu ebyekisiru mu bulamu bye yali badde takosa bwe muli okunywa ebiragalagala okubba okukola biki omuntu eyali badde akola nga development nga kyegeeza agezaako okutwala eggwanga mu maaso akakkana nti
tasomye obutasoma sigamba nti waliwo n'abasomye nga tebalina kye batuyambye mu parliament mwalaba gye bali sigenda kumenya mannya ensobi we tugiteeka ku bazadde gye baakulira ati kati ensobi ati obutasoma bwebwo kitegeeza webutuukidde ku mwana n'omuzadde kyekimu yalibadde akiteeka mu mwana ensigo yali gisimbye mu mwana negezaako okugjayo omulamwa ensigo ye nebbulukukira mu mwana soko simba wakati awo kulu Victor asukenzire ewa Nasolo Mary omukyala tuneekayeka wano mu programu Nasolo Mary Victor Gambi nti obutasoma n'abavubuka okuva nnyo mu kyalo okujja mu kigo okunoonya emirimu ezimu ku nsonga ezirese Ebula Lyemirimu Mubavubuka Nasolo Mary gwe nagwe omukyalo mukutivu mu mawulire ensonga z'eggwanga ozirabye era oli mukulu bulungi nnyo ensonga ozitegeera gwe nga golowooza lwaki abavubuka b'ensangi zino tebayina mirimu neyanzira nnyo mukulu Chris okay naye nze ensonga yange gye ndowooza lwaki abavubuka abasinga wano mu Uganda tebalina mirimu abavubuka abasinga si bayiiya kimala ate ng'emirimu egisinga egy'ennaku zino oba osomye oba obugumiziddwako bino eby'ebitabo oba tofunye mukisa ogwo obuyiiya kikulu nnyo obuyiiya obwo bwetaagisa nti ne baba kubanga abantu bangi balina obulimolimo bwe babawa eyo mu zi woofiisi ez'enjawulo naye ng'omulimu ogwo gumuwa transport nakulya kati almost abanga talina kubanga transport akolerera kutambula nakulya kati aba yeetaaga okubaako n'obuyiiya obw'enjawulo wangisebo kyogezaako kugamba mu ssomero tebanonayo mpapula nti diguli wabula ofunayo ekyo ki ky'osobola okukola kyoyizeeyo kyogezaako kugamba bwe tugenda mu ssomero oba ofunye omukisa ogutuulako mu kibiina okulaba ku mbaawo eziwera embaawo eziwera zibanga bumeka sinyabo bw'obanga ofunye omukisa ogugendako oba olabye embaawo mmeka oba olabye embaawo mmeka olina okuba n'obuyiiya abavuddeyo nga bagamba ffe tusomye nenga ekituufu basomye kyenkugamba nti abavubuka si byayiiya kimala ddala ogenze n'osomesa naye ne gavumenti etaddewo enkola entuufu abavubuka ogezaako kati saa zino okusalira abavubuka naye nga ogakasa gavumenti etaddewo embeera entuufu abavubuka ogezaako okuyiyiza gavumenti etaddewo enkola ez'enjawulo okuyamba omuvubuka okwejjambwavu n'okumutandikirawo emirimu erese enkola gye bayita parish development models nebakunga bannaye mwekolemu ebibiina abantu ebibiina babikoze naye amazima go gali akasente ako bantu batininya bakafuna mwekulaakulanye abavubuka abasinga bo balo abavubuka abamu kati bamanyi nti n'abavubuka kubanga bayita abavubuka bo basigala gye bali gavumenti bwereeta puroguramu ng'ezo eba ezireetedde buli akuva ku myaka 15 n'okudda waggulu akwise genda bakuwe ssente oli muvubuka sente wazifuna za gavumenti newandiisa dda naye wazifuna za PDM wala tetwafuna za covid akawunga ebijjanja ensawo kitundu kyamanda ensawo gavumenti eno etaddewo enteekateeka endala ebayise b'ogambye okusoma naye ewadde chance n'atafunye mukisa kugenda ali mu kibiina nti jangu tukuyigiriza okutunga jangu tukuyigiriza okukola keeke bw'omaliriza nkuwa ekyalaani ogenda okole naye abavubuka stiiru balemedde gye bali bawooza tebalaba mirimu nasolo byagamba nze kenyini nagende mu ebintu nembisoma emyezi 6 wali mu kisenyi carpentry nasoma carpentry wali mu kaseera ko wali muntu watu akava mu lockdown yawo ndowooza ne babijjawo wali mu kikoni awo ku waliwo ekimeka community hall wetwasomeranga nina ne kaadi yange bwengezaako gikulaga yekalinga kamiru kaadi kalina muno mu wallet yange nsoloka kuwa twamala okusoma ebintu ebyo nebitugenda mu mutwe tugira balina obatikira wali balina akasente keikana munsa oke bali batusuubiza akakadde kamu kati abaana basinga bazenga bagamba waya akakadde bwenkafuna nefuna nekino kyengaseeko nsomye masanyaze enkoze eki njagulayo kagundi kange ntandika okukola kino nekino twamala okusoma kino kikugamba aga Katonda mugulu nga sirimbye twamala obisoma batugenda tugenda graduating
nejibule tudanga byadde okufuna kati ng'omuvubuka omuyiiya ofunye omukisa n'ogenda ne bakutendeka okumala emyezi 6 kitegeeza oba oyize kyali kikwetaagisa bwebanga tebasobodde oba kubawa ntandikwa wali kikwetaagisa okusituka ogenda awali akola ekintu kyekimu oyongere okufuna kati nasolo mazo kikola ekyekintu naye amazima gali nti kino ekintu mbadde nkisoma butakola ki kutondawo mirimu so sikunoonya mirimu naye kiri baki enkola eyo yajja kutondawo mirimu anti wuliriza bakitegeewo tukole tutondewo mirimu omubazi ayongere okuyambako okufuna skills twagendayo naye wekitatuyambira nti wadde ogenzeeyo wadde okoze eki wadde ofunye skili emala ogenda at the end of the day ogenda sikala oli mu ngatto z'omuntu akuli waggulu nga kukozesa lwansonga ebintu ebyo byangu byakwogera ekintu kyogezaako gamuvubuka nti simu yakimala nze balesa tusooke tukisaakolingeko tukimyeko mulundi omulala mukulu Victor essaawa eno oyina muzaddewo oba waliyo abayina ng'ayina abaana 8 ng'afuna obusobozi obubaliisa emmere n'abalabirira n'akuleeta mpaka ku ssomero n'akusomesa mpaka w'otuuse naye obuvumu ye yabujjawa oba akola mulimo ki yasoma musome nga gwe nze Sebo Victor nsaba okuddamu ku kyenjogerako nze mujuliza asooka neyamba pulogulaamu za gavumenti ezo ze nnawulira balanga PDM neŋŋenda n'enjiga ekyalaani bwe namaliriza okuyiga ekyalaani nemba mutetenkanya ekimala nenewola ssente nengula ekyalaani nga buli mwezi nzizaayo $10,000 kati olw'okuba ssente nali nzeewoze nagamba no sisobola sooka kufuna ki duuka emisoso mingi nenkwata ekyalaani nenkissa wensula ewaka ewange kabalaza si kabalaza ekyalaani nafuna kya mutindo kuba njagala kulaakulana nefuna ekyalaani nga kyamasanyalaze industrial sewing machine negiteeka ku dirisa nga wali nti omuntu ayitawo asobola okulaba nti wano waliwo ekyalaani nefunayo n'ekipande n'ekiwanika ku ki bakiyita batya kampuni yange tugisewo Maria's Unique Fashion tugende maaso tukola byabagole kati olwobuyiiyo bwenasaamu ku ssaawa eno neekozesa kwenyongereza nebino ebipapula byenakola ki byenasoma kati wano kinyamba nti bano abasomye naye nga tebalina sikiiro eri ate ensoma nabo ate nebajjamu naki nebajjamu ne ssente obwo bwe buyiiya ngenda kukomawo nga nyingira na Steve kampumulemuko dakiika 2 ngenda kukomawo kino kyokutandika ne Steve atubulire ye ensonga ze nga ye ate kiviriddeko okubanga abavubuka b'ensangi zino tebalina mirimu nasolo yagamba anti neera abavubuka b'ensangi zino si bayiiya naye gavumenti ekoze ekyayo ate ye mukulu Victor agamba nti ate abavubuka bayiiya naye tebavumenti nakyekoze kiyamba bavubuka n'obusoma ne bakutikira osigala obundabunda gwe munaffe agiika gyekumiddeko MRU Vero FM onabafuna bana etulirize kapumule katini tukono ndo chokubiri tutanye ensonga munaffe akwaffe mu bulango obona kubanga mbadde kwe muli mugale tuva ku MRU TV Royal FM gwe munaffe agiriko gwe wena gyoli tuli mu nsonga lwaki abavubuka b'ensangi zino emirimu gifuuse jaddagala kajiiko kaddagala emirimu gibuze abavubuka bano basomye diguli baziina naye gwe muganda nga agiriko emirimu gibuze abavubuka bakunnyonnyodde wano kiminyi bana benyina bavubuka Mbula Kalevu akola ekirevu akina naye njamuyita Mbula Kalevu kubeera akyali muvubuka amuyita Victor then wali ade omukyala ntina mubayiriza wekyewuunyisa tewali mukyala leero tewali mukyala bono mulangira mumbejja tebeera musajja so sho yabasajja bokka abaligo kayina balandika ne Steven akwami Steven avubuka abangi sanji tebalina mirimu olaba nti neera bali mu kuwankawanka basomye diguli baziina
nebaze bakidde. Victor gambye nti abavubuka b'ensangi zino lwaki tebalina mirimu. Gavumenti tekoze mulimu gwayo. Nyagadde omujuza nti fe gavumenti gwe muntu we gavumenti esakade kamujjukiza naye njaja kuba akanziramu ako. Naye yagambye nti neera abavubuka b'ensangi zino bayiyanga bo naye ate gavumenti ngayo tebayambye bange batakuba osoma ne bakutikira bino yagalo skilling naye ate tewali kyokolaki tewali kyofunamu. Steve wanyise gwenga gwe otambudde osomyeko ensonga oziraba nga bwe zitambula mu ggwanga. Kiki video kavuga nti balina mirimu nsangi zino? Webale nnyo mukulu Chris. Kati nze ekyendowooza ekiviiriddeko abavubuka obutabana mirimu ensangi zino ekisooka abavubuka bangi bagayaavu wamu n'okunyooma emirimu bitambula bibiri. Basoma naye bagayaavu. Akeera ku makya n'amala emyaka nga 13 ng'agenda asoma. Naye omulimu ogwo singa gwaba asomye n'afuna diguli singa gumubula tosobola musanga akutte enkumbi. Nasoma guli eri. Nasoma guli anti bazadde baffe tebaasoma. Naye ate bakole onoomusanga mu busuubuzi n'omusanga mu bulimi yonna nga gyali. Olina okubeera nga buli mbeera osobola okugijjaamu. Bavubuka bangi basomye naye balina madiguli mu bipapula. Ate nga diguli kyekyo ekintu kyojja ku ssomero nti njize mawulire nsobola okukola kino. Diguli geega amagezi ag'ensusso gojja osinga kwono eyasigadde eka. Kyekikwawula n'oli asigadde eka mu bufunze. Naye saawa eno omusajja omusanga yakoma mu kibiina kyakuna nga emmotoka akyusa nkyusi naye ng'ono wa yunivasite talina yadde akagaali ne wirubaalo bagimwewola ku gundi oteekawo akasisira kagenda osulamu. Kati nze ngamba abavubuka bangi balina okugyawo eyo enkola ekolaki ey'okwegaggasa nti nsomye nnyina ebitabo bijja kunoonya emirimu nekitegeera ebyo byaggwawo. Kati n'ekirala abavubuka bangi bakuze bukuzi wabula tebakuziddwa. Bakuze muwawa. Ate be bakula ennyo bakulanga nsogasoga n'omusanga wa 15 naye nga avuganya n'omusajja ow'emyaka 3 ng'ekirevu kikoma eri. Ate n'ekirala obavubuka ennaku zino osanga omusajja akoledde emyaka 30. Imagine emyaka 30 wabula gwe omuvubuka tunnatandika nakukola kitaawo akyakuwa ssente n'oyagala wenkane naye noyagala wenkana naye yagala yambala empale ya mitwalo 5 ng'oli akoledde emyaka 3. Ati batugamba abantu badivaiza tugamba nti olina okuba ng'olina gogoberera gwenkugoberera ndabirako oyo omulabirako tekitegeeza kola byayikola kola kyayogera. Gwe mwebuuzeeko wakikola otyo tuukaawo. Tosobola kufunza budde buno obudde ekintu oba wakifuna myaka 10 era gye ba 10 tosobola kifuna mwaka gumu. Abavubuka obalina okyusaawo. Kale mukulu Steve wati wagambye nti abavubuka b'ensangi zino amulina okukyusaako. Simu nasoma mawulire naba mawulire neddaawo banga oli mawulire gwe buli mukubuze guveeko gye otunde paani sudi bagamba sudi lukirumira nasobola kutunda paani okuba nina maneja wange waliko kampuni agamba babalimba abavubuka abasomesa kati ngenda kuba tandika nena solo kati ne mwami aine kanzire wanasala solo waliwo kyatugamba gavumenti buli kimu ekikoze kyerina okukola naye abavubuka ffe tutali bayiiya. Oyongerako kikweyo ensonga gwe mugana. Ekirala kyenyongeza kweyo ensonga abavubuka obugumiikiriza butono. Ate babuukira ebintu bingi bwe bagamba nti ebyobufuzi bwe bituuka mu budde bwa byabufuzi nga bagenda balinnya bbaasi bazitwala nga babakozesa ebyobufuzi oluggwako ng'afuuka feriya. Naye obugumiikiriza mirimu ntegeeza kino Katonda ayinza okuba akuyambye n'obaako mutetenkanya n'otandikawo ka bizinesi ko tugeze osiika chapati. Kati oyinza oba yayingira chapati ng'alowooza zifuna kiralu enyawo ng'alowooza zifuna kiralu naye nga zifuna era nazo chapati zifuna naye oluvannyuma lw'okuba ng'oli mugumiikiriza nti osobola okubalansinga ky'ossaamu nekyoyingiza ate nga si kofunamu kwogera n'okyakalamu. Mukyala Nasolo kyagezaako gamba nti buli mulimu ne w'otandika osobola okukola omulimu nga gwa miliyoni 10 ne gukulema okugyamu nnusu kasanvu olunaku olw'ensonga gwakatandika naye singa olemezaamu n'otwala myaka 5
mu butuufu wotadde miliyoni ze 10 ojja tuuka ng'okola akakadde ate n'ekirala omulimu gwonna bizinesi yonna ng'etandika gw'olina okuba ng'oteekamu osobole ntekemu kye sitalina nyiziba sikiina anti kyevala nakuwadde nti kati atalina maanyi tagwadda ogitandisizza ki nga toyina akakatono k'oba ogumiikiriza kojja ofunamu tojja teekamu miliyoni 10 ate oyagala ofune miliyoni 10 mwezi gumu omuvubuka yenna gy'alize kyeyinza okumugamba bwe mba ntandise tugeze nze ng'omutunzi ngenze nengula ekitengi kyange kya mitwalo 4 ngula mutindo kotoni kala ngenda kukijjayo injije mbale mani power na byonna byentaddemu butuufu mbenga saving yonna nanga mbijjeeko nsigaza nusu mutwalo kati nusu mutwalo kye ndina okukola kwe kuddira capital ono gwenjijeemu yennyinyi emitwalo 4 gye nataddemu nzizeemu ngende ngule matiri endala so senti bwenfuna zino nafunyemu ate neekozesa ngende etandike kuli ezo sente ate wekiba kisoboka n'omutwalo gwe ku sente zange zekozezo naye sooka oggyeko capital gwe wataddemu ne byonna by'otaddemu akakasigaddewo oba olowoleza okuwa girlfriend oba olowoleza okucakala naye abavubuka kye tukola tukwata sente ate capital ne tumulya kati oluvannyuma lw'emyezi waliwo yagamba amagoba gasina capital okuwooma abavubuka bagamba capital engombo yetusuula oluvannyuma lwa myezi 3 ku 6 ogenda olaba ng'ogamba bizinesi tefuna ng'ate olaba eya munno ng'ogamba naye ndowooza kanze mu kuvuga booda kubanga yafuna buli lunaku songa olina okulaba nti capital g'oteekamu tomulya wabula omuzza mu bizinesi wetyo wejjeekula ng'era oli mwesigwa ne bakasitoma abo gy'oli kati awo osimba wakati awo kulayine Victor mumaliriza n'ensonga zo nyala tumaliriza dakiika emu malirize n'ensonga zo then tujja kumawo tusiibule ensonga yo ziyinza okuba ng'ozzaako awo nze kye ŋŋamba ensangi zino abavubuka omanye ennaku zino abavubuka bangi mu ggwanga bangi bo basinga bengedde okubeera abangi n'ebintu ebiri baleeta amasanyu tusanyukako byogenda okisanga nti okusanyukako bayiza wesikubi si kibi eri amasanyu enyawo erudda awo siwabi ngenda kusooka nkooneko awo kati abavubuka ogenda sanga nti agenda kabiiki awo agenda akube ku mazzi munaye ayinamu kanamunsawo ke kamukola aleka sente aleke kumagoba kati ogenda osanga nti akasente kano ogenda okkalya kagenda kwetaagirako ekirala munnajja amugamba waayi olabye otya batera okugamba enaku zebalidde nawulidde bagamba mwayinza omugamba owaye omuto wange kyekyate abavubuka bannaye nawulidde akapiera bairaga alimba akibalira okubuuza kaba kategeeza kyaka alimba okulegeraga abavubuka bagagezesaako kaneno okamanyi nti nedda tulabe munaye nga katamuwakati baguyita mugwabi abamu bakayita kati baguyita omudasita nawulira bamanya baguyita biki omuggo oba musa abana nawulira bye balina banya babayita bukuki babayita orisi abana balina ebintu byakozesa ebintu nga batandika okukozesa ng'abinywa olunaku lwabinywedeko ogenda okulengera nti bayinza bekansoke nkuzeeko mabega byafaayo ogenda okulengera nti ensi China bakusanga ng'olina ekiragalagala kyobadde olina ng'okukusa mu nsi yaabwe tewali yadde kusaaga yadde kukola ki ekibonerezo kaba kalaba fa mayisa kyandize mu Uganda kyogamba naawe si kyengezaako okugamba lwansonga ffe wano paapa yajja munaye n'avumirira ensonga za kalaba omujjukira mukawe mabega Papa Francis yatukyalirako wano yagezaako okuvumira ensonga zonna ezikwatagana n'akalabba naye China bo kirabise nti ensonga za Papa tebagenda ziwa kitiibwa kiri awo bo bagamba okusanga n'abiragalagala ebyo kalabba lwaki bagamba nti kalabba wane ebyo muyita ebiragalagala ddagala anti bwe kiri kati gezaako okulaba abalwadde betuyira mu situdiyo olaba mukulu Victor eddagala erifuuka ebiragalagala bwe kiri bitandika
mpola boli sussa omuganda yagera n'agamba ekiwoomereze nabyo biyita kizaale enkenku so bagamba kati ngazaako mbadde nkyakuze mabega wali mu China nti ogenda kukiraba nti bagezaako kukiraba nti tebadevelopinga lwa nsonga zaki za biragalalagala nti Omumerika yabateekamu nnyo ebyo ebintu ne bibaza nnyo ki emabega. Kale mukulu kamera ngane tumalirize naye se tujja bwana naye lindako ojja kujja ng'osiibula okagate olumu anzira bwana nasolo wamaliriza Steve gwatu ensonga ndo zesemba yoyinza okuba wali nasonga esemba ng'osiibula abatulaba ze just nyongereza ku kyono kyagambye biragalagala tosobola kutandika kujavuna ddagala lya nga ddagala kisebo ate oliyita ebiragala ddagala ebyo byennyini byoyita waliwo abantu tayipunga nga ddagala kiryogezaako ebyo lyobadde oyogerako si bwavu tuba twejjanja bajjajjaffe nazzikuno ngakatiwampaka ku myaka aliko MRU TV sokolabe waneno bw'otunulira bw'oti nga bwefaanana so omukubaata bayinza oteeberezebwa okubira eddagala nga bwonda bwevumaganya nze nsooka okubeera omujulizi asooka mukumira eddagala era bandali bayinza okugamba namira n'overdose naye ndowooza muwulidde abalwadde be tulina mu abalasita batalina mwebale nnyo ababadde MRU TV wamu ne ku Royal FM nga bulijjo tubawo n'emiramwa egy'enjawulo teweerabiro tugoberera ku mikutu gyaffe gya social media gyonna tubaawo era nga nsigadde nze Kimuli Steven. Nasolo Eugenia Omumbejja Nasolo Mary ogamba obusemba ng'osiibula maliriza nga nkubiriza abavubuka ensi we yatuuka buyiiya aichu yes bw'oba tosobola kuyiiya kuba bw'oba tosobola buyiiya buyiiya bw'oba toyina buyiiya bumala ne bw'onaasoma diguli n'ofuna ne PhD togenda kumalako n'eno Uganda. Kale kimala toyongerako Vicky Sibula tugende abana badde batulako MRU TV nyongera okwebaza okubaako n'abatuuza ku Royal FM amukola kyamanyi okuba nga mutwekumideko ensangi zuzu namwe bali tugoberera ku social media platforms zaffe ez'enjawulo kyemukola tukisiima okuba nga mulekawo ebirala byonna ne mbanga mulondawo ffe era nyongera okuwebaza bana mulimu gwe mukola temujjanga okwo Mukama Katonda bayambe abateeremu kye mwagala bimusinga okwagala abibakolere era amanya gange nsigadde ndi ayine Victor musajja ave nansana ekigambo kyokka ekitandika mu maaso nga nansana kale oyo Victor agambye nti ave nansana ekigambo kiva maaso nga kidde mabega kiddeeri kiri vice versa bagamba the reverse is the truth kale wapanga do ogitumbudde MRU TV Royal FM songano zo ziwulidde avukola muganda wange bali mbwavu yenda sola agamba government buli kimu ekikoze naye Victor agamba government inakyekoze ate ye Steve agamba avubuka bagayavu kwegamba gwe muganda nsonga so ngo zitegeera manya mbadde crispy ku MRU TV Royal FM tusinkane olunaku olundi.